When cheyombe ke dobimbo bwana kuimba bwana. Wale uja mulanga bwana kubera ku nyumba za asiri musanyufu siki musanyufu ko mutendo tutaka security buzibuki tutaka security abasija bade batuyingiridde wale ku nyumba kunjuzo bade batuyingiridde njalo kugamba ebigambo bino singa Kafumisi saba denga nakola ko training ya maje singa saba denga nakola ko gym Kafumisi singa setu limirambo oli wa maje no wa maje nakola ko training ya maje tababye magezi gangi mbadyo mo samusamu kwa sa mpide bigere batambula nende woza nalule muno mafu ya mindi osage dikaya yaka ndingo gwange mubiga bisa nafuwe mindi eri muri ndo kwile bikoze iki bisuse nangamba akasinga nalule musembira ku mulyango sazigena muno na kitundu ebigere byeyongera mulira mfuluma ndababyo tabatubye mfuluma nasanza gara kwa shonda guno mulyango gwa guno kusoka wanene bakugwanga guno gwa dona ndabagenda kokufulu kumenya twalwa nakanira nakuya basajja sio kwa training ya majeje kati mfuluma wenti onaanda byande ku mulyango mukwata wepi mukwata agala okwalira ne muteka wo wansi ne muteka wo nagala okwalira agira sika twegiragira ne mulya oluyi Ori dukira baddo kanyimuke nekola fi nemulori wana hotwa bagende no genderi tumukuba kati ngembuza obabya babade bawanvu muwanvu nga mutonotono wati walata cyaba de bati kati kwati walata waliwo webiviri oyo so weda mpira bamita rasta koko na manyi muno muchendera mona webali nyokuta sababu Ebinya byeyagala ogambye otya nakuyo musajja siba kubanga nakubiringi webale nnyo chichina wamukubirijo yakubya ababyo bali kweteka kwa winya werere gweyakubye zali same kayo esawa omwenda nabade kyala nakazannyo owulira nemyane nawulidde oguno omusiru ngali mukoza munage sanyuwa biki kati gwali asanyuwa bwoba mama musanyuwa oba okuba oba bakuba antoli abadani negai ati ginayo katati nayo kwa nani zawani abantu bano bamwaba mutya ngambya kubyaba binalulo sobola okuba abadini nakulati bazza mama magezi gwotola bacho nalimba naye azo bakubati kanya kasiba bakubati woli naye mbadde kulagira komerere ne kulaga nti tata zuno kuba nkuba kutenda obusajja landlord bino ebintu sagala abantu bagenda bakusirwazi wole wasiriwade wakowa owulidde ani yasirwa gwe kubira simanyi sigasigwe mbadde ngenda kukula simanyi Kafumisi waberi nakutuuza nawe akuwulira ensonga nawe yakubya omuntu Kafumisi n'ekindi ekimukuba ebi opulidde juzi yali adduka misinde ng'enkukunyi ye mutwale misinde enkuku gy'okukunyi kati abantu abakubirewa ani yakubya ababbi enkukunyi simubbi ababbi bwe bazze nabadde bawulya bulungi okulira webale nnyo yoyo kennyini n'omutindo ono nagasolye munaye tata soliwa munyekoloti bamugaba bafukamira yimbuka zina wazina buyogera bwoti nga bwayogera bwoti bubakubijjo awo nga bajjeyo emundu ewa nasose bakuba tebanajjayo emundu kati ne bajjayo emundu nga olaba omusiru kyobanze baneze bano wanoze mwatama naye nomana obera mubina ebozibozi ate singa tebajjayo emundu okubaani gwe lwaki obadde onimba nawule tasobola kunimba tasobola kunimba olina ogoba okuba n'okunkuba n'okulowooza nze omanyi halo nasuno omusajja akusuulidde abaana ekyo kyangu nnyo naye basuulire ennyoko omale bwotyo ajja kudda yeka kale bayi abali baffe abalungi nalule wammwe Scott wammwe ani wammwe mwebale twagala mwebale kwagala nalule series bannayize simanyi nakumanya
simanyi nakumanya naye nga ekiri wano olwaleero nze beebaza n'okubagamba nti watannaba subscribinga oleme kusubwa ompulira nawe watannaba sharinga kola ogwo mu whatsapp z'olugambo ez'olumbe ez'abajjajja bali abafa n'abatannaba bakufa muteekeemu ezo linki owulidde ate oringi ekigambo kibuze naye kantigattirewaawo okone akade ako wakona kogenda kubafuna notifications buli wetuteekayo episode gyetuteekayo obenga ogifuna oshegedde ate nga buli lunaku tugenda kubateekayo episode saa 6 ez'amala g'ekyemisana nze mbatadde monte nasuuna musuulire abaana